Mama Africa ngewagiddwa ebiseera by'omumaaso biri mu mwoyo gwa Africa. Ecobank is the Pan-African Bank. Ghana y'emu ku mawanga 10 kati agasinga okulira ku misinde egya waggulu mu nsi yonna. Kino kivudde ku nsonga eziwerako okuli obutebenkevu mu ggwanga, ekyongedde enkulaakulana mu by'obulimi, obulambuzi, eby'obugagga eby'omu ttaka n'endala. Okuva lwe yafuna obwetwaze, Ghana yatiikiridde nnyo olw'okulima ekibala ekya kokowa kyetunda mu mawanga g'abazungu ne bafuna ensimbi ezikulaakulanya eggwanga. Kokowa okusinga alimibwa mu bitundu ebiriraanye omugga Volta, ssaako ebitundu okuli Takoradi ne Tema. Mu birala ebirimwa mulimu ennaanansi, emmwanyi n'ebinazi, nga bino byonna birimibwa mu bungi ddala. Mu Ghana era mulimu abalunzi b'ente abayitibwa Bafulani, nga bano batambula kumpi amawanga g'omubugwanjuba bwa Afrika gonna, nga banoonya omuddo n'amazzi okuwa ensolo zaabwe. Mu birala ebiyambye Ghana okulaakulana mulimu enzizi z'amafuta agazze gazuulwa mu bitundu eby'enjawulo okuva mu mwaka gwa 2007, ssaako eby'obugagga eby'omu ttaka ebirala. Ku mugga Volta kwazimbibwako ddaamu eyavaako ennyanja eyitibwa Lake Volta okwetondawo, nga kati yeeyambisibwa okufukirira ebirime, ssaako amasannyalaze agakozesebwa mu makolero ne mu maka g'abantu. Ng'oggyeko ebikolebwa eka, Ghana efuna ensimbi nnyingi okuva mu bazannyi b'emipiira naddala abazannyira mu mawanga g'abazungu. Ssente za Ghana ziyitibwa cedi, nga za muzinzi ddala bw'ogeraageranya n'ensimbi z'amawanga ga Afrika agasinga. Ku mulundi ogujja tugenda kukutwalako ku muliraano e Rwanda tukulage ebizibu bye bayiseemu n'enkulaakulana gye batuuseeko. tukulambuza Semazinga ono mu ggulire lyaffe lyetutumye Mama Africa nelikutuusibwako. Ffe mu Ecobank tulaba ebiseera by'omu maaso ebitangaavu ebijjudde omukisa eri abo abaagala okusukkuluma.